nakum nalusimenga lwajjuma alhamdulillah natussa mu batono ennyo abasadde essala ya juma kakasa tukimanyi oli amasomero agatasadde ejjuma era okimanyi kuliko abamu nga bali bweru mbakadde baffe mbaganda baffe mbasomesa n'abasigadde naye nga bali bweru wa ssomero. Olwaleero ma hadaru aljum'ata tebayimirizaawo essala ya juma si lwakuba nti si balamu, si lwakuba nti bali ku bitanda, naye ekyo Allah omukisa faagutuwadde tulina okumwebaza. Abamu tebabiraba, abamu beefudde bize mu nsonga ez'enjawulo, naye ate ne babanga olunaku lw'ejjuma lutuuka ne babanga yatakafaluun. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayongere otuwa obunywevu n'okwekwata ku ssala eyajjuma. Allahumma amin. Bayizi babeera mu masomero gye basiŋŋaana nga essaawa zino baba bazannya, essaawa zino bali mu byabwe ne banziina ng'awulira, ne batima essala ng'awulira, ne batuuka okusaala essala nga tazise kusaala. Omubuuza oli musiraamu? Ndi musiraamu. Kyekigaanye basomesa babeera mu masomero eyo naku lwa jjuma ne lutuuka n'obasiŋŋaana nga bali ku TV, muziki mungi nnyo gujjudde guti. Basomero gye tutambulira eyo n'ebitundu ebitambuliramu puroguramu abantu abamu bazikola mu wiiki naaba nga temuliimu ssala ya jjuma. Abayizi ba wano mubeerenga ne puroguramu nti tulinamu ejjuma mu wiiki eno, obeere ng'ogirindiridde nga mbaga kubanga it's the best day of the week. Mugenda osomera edduwaazo mwe muli ekiseera ekyase, mwe muli ekiseera oluvannyuma lwa jjuma, mwe muli ekiseera nga bamaze okwaziina, mwe muli ekiseera nga imaamu amaze okutoola salaamu ne baaziina, awo n'osabirawo edduwa, mwe muli ekiseera nga imaamu atuddemu wakati wa kutuba ebbiri n'osaba edduwaazo Allah azaanukula. Ebiseera ebyo twetegereze nnyo fadaili al-awqat wal azmina wal amkina. Naye ebiseera ebyo ng'obifunye gezaako nnyo okuba ng'obikozesa. Muli bamukisa, muli mwezi gwa Muharram gwa beeri, buli dduwa yonna esomebwamu yanjawulo. Tugezane okuyitako olunaku lwaleero jjuma yakubiri mwezi gwa Muharram, tugezane okuyitako ngetafuutuka ligenda mugenzi weekyo. Olina okubanga olina kyogifunyemu. Kamula juice gikamula ogisqueeze ng'ogiggyemu ebirungi. Ejjuma eno giggyemu ebirungi, giggyemu success, giggyemu obwangu. Juma buli kiisi kyonna kyonna Allah kyassa mu jjuma kifune. Omwana omuwala, omwana w'obuwala, omwana w'obulenzi, awo wonna wooli. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwa obulungi era abeere nga atusiima. Allahumma amin. Mikwana abalungi, olwaleero tuli bayizi n'abasomesa, naye tulina embeera gye tulina buli omu gye tega tutunuleko. Omulaba asinga nuclear, omulabe gwe tulina asinga nuclear, asinga atomic bomb. Si etiisa ziza kuba Hiroshima ne Nagasaki. Hiroshima e Japan, nuclear weapons zebakosa America. Naye omulabe oyo gwe twogerako asinga buli kiisi ky'omanyi mu by'okulwanyisa. Omulabe gwe twogerako ayitibwa the enemy within us, ali munda muno. Gw'omulina n'oli amulina yakuleetera okuba nga ogwa ebibuuzo, yakuleetera okuba nga ofeeringa buli kaseera, yakuleetera okuba nga gw'oli awo okubagiza. Omulabe oyo yakuleetera okuba nga tusobola kwakiipinga byonna okwakiipinga. Nobeera nga weegomba bali kale maama bali kale bandoga, abamu ne beekwasa n'obakwakasati babaloga naye nga si ddogo. Omulabe ali mu mutima gwe, omulabe ali wano, omulabe ali mu mubiri gwe, atambula naye. Ayitibwa the enemy within, ayitibwa al-khawf, kiyitibwa kutya.
okutya okutiitiira al-khawf fear omuntu n'abeerawo nga buli kaseera ajjudde okutya buli kimu kyonna kitya tekkiririzaamu alyawo bimulemesa tekkirizaamu tamanyina kumanya nti asobola okuyita mathematics tamanyina kumanya nti chemistry bamuyita alowooza bali baazaalibwa babimanyi munge katonda aweka Allah yabiwandiika dda ku migongo kunanga ne ku plate zaabwe ez'obwongo gyobera nti oli bamuwandikamu chemistry ne biology babiina physics babiina gyobera nti bamuwandikako kyoyalina kufuna D1 ye buli kaseera abeeraawo omwana omuwala w'obulenzi nga yenna ajjudde okutya tintima n'okutintima bannange oyo omulaba akyasinze asinga nuclear asinga zino emundi zemumanyi AK-47 byonna abisinga tamanyi ki era Allah nga yagadde ozikiriza ensi n'okumalako emirembe asindika oyo omulabe Mungu yamwogerako mu Qur'an nagamba nti wanabuluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wanabuluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min ath-thamarat wal-anfus ngenda njabagezesa bishay'in min al-khawfi ng'amasigamu okutya mubeere mu nsi nga temulina muli ku munkeke temulina mirembe muli awo aya mpitirivu nnyo mpitirivu zogera kukufuba kwakokutya mpitirivu mu Qur'ani y'ekitiibwa Mungu ajja tugezesa bintu byatugamba okutugezesa nabyo tugamba ensonga bishay'in min al-khawfi tiyasuusa kutya tiyasuusa kirala kutya wanabuluwannakum bishay'in min al-khawfi agenda tugezesa n'okutya singa kusigamu okutya omanya nti ensi ewedde ebyo byowedde anti tukyalina hope tukyalina ssuubi byobadde ogezaako byonna byopanga naye badde biyiseemu byonna bigenda kufa kutya kassa Allah akuleeta kassa kujja mu kifuba kyo kassa kujja mu mutima kassa oyambala ekyambalo ekiyitibwa kutya ebiddirira tebiba byangu kutya okwo tukuwa nnyo ekitiibwa abantu abasinga obungi ne tukkiriza tutye tulema okukulwanyisa kituleetera obutekkirizaamu kituleetera buli kaseera tusobola okumuwangusa ate tosobola kutya Allah yali akogerako mu sura emu ayitibwa Quraish n'abasajja abawarabba alina okutya nagamba nti liilaafi Quraish bismillahi rahmani rahim liilaafi Quraish ilaafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayfi falyabudu rabba hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf yobyabiresi kuna asoosezza njala nazzaako okutya luli yasoosezza min al-khawfi wal-ju'i bitambulirawa kyamunye okukizibu kisamunja kutambula bitambulidde awo wamu byombi ebyo abawarabba balina akaseera nga kyasinga okuwa ekitiibwa ekitibwa Kaaba naye Allah subhanahu wa ta'ala abagezesa okutya nga balina embeera gye batya bagenda kumenya Kaaba sajja Abraha avudde ludda wa Yemen agenda gisaanyaawo pride yaabwe ekitiibwa kyabwe bakisaanyaawo bonna buli omu naabanga atya ne batya ebyaddirira Allah subhanahu wa ta'ala n'abataasa fa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kun newankwadde okutya kubaawo ni oris wabeera okutaasa ku ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsaba ekitiibwa Allah atuwa obulungi nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fenna abeerenga atumazaako era fenna abeerenga atuwa buli omu yenna kyetaaga biidhinihi jalla wa ala ekwana balungi naku lwaleero okwemu akafaananyi ku nsonga y'okutya ojjukiramu akaseera ke walimu covid ng'abantu tasobola na kufuluma mu nnyumba abantu ne batya covid abantu ne beesiba emimwa n'ennyindo abantu ng'atya
Nenjala yaletanga ebizibu ng'olina okugulawo emimwa n'ennyindo. Njala nga yebireeta ebizibu. Kutya bwe kuli njala najja ng'alina okugulawo ki? Naye abantu nga buli omu wala gimutandika okunaba wala gi mu ngalo. Kutya munnaala nnyo okutya n'otya mukyalawo nawe n'oweebaka ne mu buliri ng'otya mukyalawo n'otya abaana bodde ewaka nga toyagala baana kukwata mu ngalo n'ossaawo amazzi awo ne sabbuuni buli kaseera buli omu yeekuuta mu ngalo. Ensi yonna yajjula okutya. Ensi nedda ku lockdown lwa kutya. Ekirwadde ekyo kibi, kiteeka ensi ku bunkenke, kisuula ensi, kisuula abantu, kiremesa abantu okwakivinga bye balina okuba nga baakivinga. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tutaase. Mu masomero ekirwadde ekyo kibeeramu. Kibeera mu masomero ne kyambalwa abaana. Abaana ne bambala ekirwadde ekiyitibwa kutya. Bakyambala kaseera abeerawo nga yatidde dda nakyo omusomesa kuliko abaana mubagamba noga tugende ku ssomero natyo kaseera nga kankana okukankana. Abalala balwana okulwala olw'emigga emingi olw'okumutiisa ennyo. Abalala balaba abantu abamu nga nightmare. Kutya. Abalala omusiŋŋaana agwa buli kaseera. Omuntu ki ekimusuula? Kutya. N'omusiŋŋaana ng'akutte si bulwadde nti buli awo. Kutya. Okutya kuleeta ebizibu bingi, kuttula endwadde zitabaddeewo, kuleeta embeera etabaddeewo. Ebyo nno kitwagala olwaleero tugezeewo bantu kitegeera nti ekirwadde weekiri naye kisobola okuba nga kirwanisibwa. Name kiwa kitiibwa nakikakasa nti kirwadde gwe wooli, kutya gwe wooli, tukuwadde n'ekitiibwa ffe abaakinaawa tukutya nnyo. Mwana abeera awo. Nze nali ekawempe wali ku muzirimu nga tugenda mu test abaana nga batya test n'okusinga batya yuneepu. Oli naayingira mu pepa ng'akankana. Twagendanga mu kabazi baana nga batya embazi kukalimi omuzirimu awo embazi ng'abaana bakankana bati n'omusiŋŋaana ng'agira ati nenaako abaana baagwanga na bigwo okutya nga batya mbazi. Wali embazi wano nga temanyi ng'abaana kyoddira agigenda n'afuna embazi yassa wali enku n'agiteeka wano ku emitwe kapiro n'agikuteeka ogenda okudda nga wadde oweebase webakiriza ogenda okulya wali ekikaluba kumba embazi tosobola kwebaka okatambulira okudda mu nankani oba osimagireeyo naye nga bakugobye mu buliri just kutya. Abala bakupanga bipande ebinene nnyo nakubaka embazi noga sajja wano okwebaka. Okutya ne kwetirira abaana ne bagwa ne balwala. Abaana bamujja yagwanga n'agwa lwa kutya n'avaawo n'agenda mu masomero amaala agamaanyi n'afuuka giant ng'ate abasinga niga mbazi mutemi. Ebyo ne points 3 lwa kutya ekigenda okusuula abantu, ekiremesa abantu, ekigenda okukulemesa, ekigenda okusuula, ekigenda okukulemesa gw'okufuna obubonye obwoyagala, gw'okusoma obulungi kugenda kuba kutya. Kusaba era nga nkusabira mwannyinazi muganda wange omulungi muvubuka wali wano olwaleero ofune embeera eyo otandike biidhinihi jalla waala. Tandikirawo kuba n'olwaleero okwejjamu n'okulwanyisa ekigambo ekiyitibwa kutya. Ye mulabe gw'olina yakulemesa yakuwambye teketi yakaddiya stress zonna mulaba ayitibwa kutya. Toddamu n'otya. Sigala ng'olwana. Bali abalina biri nabo bantu, abakusinga nabo bantu ng'e basobodde okubeera ekyo naawe Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukikuwa. Nga bwe bali bwe batyo naawe Allah asobola okubikuwa. Wekkiririzeemu, lwanyisa okutya, tebenkera, soma edduwa, wekwase suratul mulk aliba n'ogisoma. Ezimu ku ssuula ezitebenkeza n'ezikulwanyisa okutya. Tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Si yokka liilafi quraishin
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. سيوكا ندوا الله جوا نبي موسى عليه الصلاة والسلام يعني يأتي دوكيني وفرعون Mungu namwedua namugamba nti otuuka wali yogera bulungi gyali nesaba Allah subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Qur'ani sakutya ojasobora okwakiringa byonna byoyagala insha Allah ta'ala. Wekirize muganda wange, wekirize mu kitange, wekirize mu gonna ali wano naku walero sabo kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akusiime era abeerenga byonna atuwa obungi. Akasembayo ku nsonga eno abantu bangi tulabalaba muntu buli kyazuula otambula naddawo naabo nagenda wali fe twakulira nga tutya n'amalaalo kuyita wali amalaalo nga tutya kyatuyambanga nnyo n'obutatambula n'otasaatuuka. We twakulira nga balina ebintu bibateeka mu kasooli bekisika ya kuro gyakolanga kutiisa kubeera ojja kutiisa oluusi kyota nekira kigenda kukolako naye gwe okiwadde ekitiibwa n'okitya. Ngamba nnyo abaana nga tusoma nga bagenda bali mu ndala mu taamu ezisalawo ne classes ezisalawo okuva mu eno ogenda mu senior 4 oba mu senior 6 obanga oli mu senior 6 oba senior 4 ogenda kugenda ku marhala malala level ndala. Nimbagamba nti tuwa nnyo chemistry kitiibwa na math, tuwa nnyo economics kitiibwa. Gwe kyolina okukola kimu kyokka sooka omwagale n'oba tobitegeera yagala time gye babisomesezaamu, yagala omusomesa bano omukwano omusomesa n'omulako ng'osimayiringa simple otandise okulwanyisa ekigambo ekyo. Gezaako okulaba omuntu gw'oyagala n'ekintu ky'oyagala okisemberera. Work out a lot of numbers ziddinga naye ng'ozikola. Work out some numbers. Practice makes perfect. Tandika okudinga namba ku namba zikole. Ekino kulaba ng'otandise tokyatya. Fe twasomera ekaweepo Muslim nga buli kaseera mpapula. Wano lwaleero tulina system buli kaseera mpapula. Ntuuka time nga batuwa buli papula lwowaayo batuwa sente. Buli mwana n'omuwa exercise n'omuwa ka test buli papula lw'okola buli abaana ne bakola n'olumakinga results n'ozireeta nga sente. Deputy azikuwa nga sente. Deputy academics azikuwa sente. Ogenda headmaster n'obanja kasalaba kuki. Naye kyali kigenderwamu abaana bano bamanyire bategeere nti bintu bya bulijjo. Question zikolebwa zibagenda okukola. Niwana kisingana mu UNEM, niwana kisingana mu final exams, tagenda kutya ate sigala nga kyola kya bulijjo aga nti alhamdulillah ebintu bikola dda alhamdulillah. N'okola experiments n'ogikola n'ogimala, n'okola equation ez'enjawulo eza chemistry eza physics n'ozimaliriza ogenda kulaba nga bonna obugaya bwoti teri atasobola kuachivinga max nungi. Wabula obuzibu bujjawo tutya tulema okwekirizaamu tubeewo ekitiibwa n'osanyuka nti ogamba ti nze nasobola nze byannema byagaana. Kyekika ewaffe terina omwana ayita mathematics, ewaffe terina omwana ayita physics. Kutya togenda kuva mu mbeera ne mu ssente wo kyogenda okubeera bulamu bwa bulijjo ogenda okubeera ojja sigala ng'oli awo. Kyusa olwanisa omulabo oyo, kyusa gamba wekkirizemu. I believe nsobola. I believe I can. I believe I can. I believe I can succeed. And I believe nsobola okwataininga bino gwe kennyini kyekkirizeemu. Waliwo yagamba nti I believe I can fly. Have that belief that you can fly with flying colors. You can attain. You can get the best results. You can pass. You can excel. You can be a national candidate. You can have that belief. It means nsobola okuba national candidate. Nsobola okusomesa abaana ne bayita. Nsobola okusomesa nembeera nga I'm the best chemistry teacher mu ggwanga.
I'm the best mathematics teacher mu ggwanga. Nkimanyi nina omuzannyo n'abaana bange, kimanyi nina okwagala n'abaana bange, nekkirizaamu wekirizaamu wajjawo ebyokutya. Laba buli kimu kyonna ekibulaga kiri simple. Allah waateeka obwangu awo. Byonna byogenda okwakiringa bitandikira wano, bitandikira wano mu mutima gwo, bitandikira mu ggwe. Kyoyagala wadde okyagala mwoti kitandikira mu ggwe. Sooka obeere ng'okibeera ekyo, oluvannyuma ojja kusobola okukyusa omuntu asigadde. Abasomesa abalungi mukkirizeemu nti musobola okusomesa abaana ne bayita. Tugamba nti abasomesa beegeri basoma, wekkirizeemu omusomesa w'ekinaawa nti nsobola okusomesa omwana n'ayita. Omusomesa w'eggwanga lyonna gy'oli mu ssomero ly'enjawulo nsobola okusomesa abaana ne bayita. Nsobola okusomesa abaana ne babanga bampisa. Nsobola okusomesa abaana ne nfunamu ba doctors, ba engineers, nsobola okufunamu ba president. Okimanyi kyekya ngenda kufunamu ab'enjawulo ab'enkizo. Right? Kyekkirizeemu kyonna ky'owulira naawe okifiiringa muli munda. Tegeti ekyadise Luka asomesezza abaana. Abadde n'abaana best candidates. Abadde n'abaana abafunye 25, abafunye 20. Abadde n'abaana abagenze ku busawo ne pharmacy. Ekyakimanyi nti wendaga wonna alhamdulillah ekyo Mungu yakimpa. Weave mugongo najja wano Mungu n'ayongera ate n'ayongera okumulisa. Noga nti abaana bagenze ku pharmacy nti bagenze. Nti waliwo abali bayinginia bali ludda bali mu bali US. Nti bali eyo nkiye. Basula ludda wa mukinaawa. Baliwo tulina abaana abasoma yo engineering. Basoma bya nnyonyi. Nti dinga bawa no. Basula nsenya 6 nti ye. Nofuuka kino nti ye. Ezimu ku nsonga lwaki baleeta all students. Ne bajja mu masomero babajjemu okutya. Olabanga yali akawunga. Olabanga yali olusi mutono. Olabanga wali ng'osoma naye ng'olaba munyooma. Olabanga yali babajjamu okutya okwo. Ofuna okwekkiririzaamu kyolaba kungi asobola okuyita. Ate nze nange nja kukola, nange nja kuyita, ate nze nina okumusingako. Olwanyisa ekyo insha Allahu taala abayizi mwenna kiba mu bayizi ekigenda kubasomesa, ekigenda ku bakadde, ku bazadde, tebakitaffe tebaali basajja bagagga naye baasomesa. Bajjajjaffe baasomesa bakitaffe ne bakitaffe ne batusomesa nga si bagagga. Naye buli omu n'abanga afuna abaana balina digiri lwakwekkiririzaamu lwakwaga tebaalina kuzibu bwa kutya bwavu. Tebaalinanga gavumenti, tebaalinanga gundi, tebaalinanga gundi. Baanoonyanga akasimbi mutono bwako, najja ku ssomero n'ayogera ebigambo bye, najja mu mbeera n'aba ng'ateesa ne tisha okukakkana nga tuyiseewo nga tusomye nga diguli ewedde n'ogenda ku ndala n'otandika endala n'osoma kino n'osoma kiri n'osoma kiri. Bakadde baffe bekkirizaamu. Bamaama we baki kagamba nti nze kyenjagala kyekyo njagala baana nze diguli yannema. Nafumbirwa myaka 14 na 13. Nasomera ku myaka 15 naye nina okufuna abaana abasomye ne batusomesa. Bakadde baffe we batyo baali. Nsaba wekkirizeemu tokkiriza okukyokwambala ogenda kuwa. Tokkiriza okwambala ekyambalo ekiyitibwa okutya. Eyo weapon nnene mu weapon Allah zaakozesa okuzikiriza ensi eno. Ngagambye bugambi nti tagenda bafulumya waka. Ebya COVID mwabiraba n'amasomero gaggala. Nyoga ndegana bafulumya mu kisolo waki. Just katono niweka natogana kufumayo na kujjana ku Juma. Oye Allah subhanahu wa ta'ala. Mugamu kumanje gakozesa okumenya ensi eno kutya. Naye ate ebimu ku byakuwa okwakivinga kwekkiririzaamu. Ayagala okusobola okuba ng'obeera successful n'esooka wekkirizeemu. Kyasooka okuzimba Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'akimuzimbamu ng'akyalina muto, nabbi naawe ng'akiyina sallallahu alayhi wa sallam. N'abasigadde mu bannabbi, n'abasigadde mu bazze abalongoofu, n'abantu abali successful gw'obatobola nti asobola okwakivinga ekyo. Musajja yali muddugavu. Bamuzaala abakadde si banseemu. Omu asibuka wano Kenya, omulala America, n'omulala asukako ne Indonesia. Family muddugavu yawunzika ng'ajja akivinga by'akivinzi obuddugavu bwe okukakkana ng'afuuse president wansi eyitibwa America. Baraka Hussein Obama omuddugavu yandisobodde okufuga America abakubanga yali tejje mu kutya. Yandisobodde okufuga America abakubanga tyagambye yes we can.
yali slogan ekozesebwa t-shirt twazambalanga yes we can, yes we can. Buli munayambalanga akutte yes we can. Have that. Mu senior 1 yes I can study up to senior 6. Yes I can, all right, have a degree. Yes I can become a medical doctor. Yes I can be a pilot. Yes I can, yes I can. Have that. Ngochikiriza kitambula n'emisu kitambula mu musaayi chuli mugongo china ne with actions. So se tulabuza abaga yes I can, yes I can without actions. No, we don't bango tadde yamani no kubango tadde yokusoma birowozo no kubango osoma no kubango libayizinga no kubango ufayo we no kubango ko exercise we no kubanga kola test zenjawo we no kubango yakala yes niyo gezaako Allah wagenda okusitulira yes I can. Omusajja nagamba abayizi abamusamoya naga omusajja yali awo yakwata Mike Tyson ensawo nga Tyson wakuba ebikonde yamugabira ku sente yakwata n'abala ebitabo bye mpola mpola neteganya obudde bugenza okuziba bugenza okukya wano yali omugagga Tyson katate yeegombooli kwikkirizaamu kulwanyisa kutya bamuyita Donald Trump. Kino musomeko jja mutegeera era akwata Mike Tyson mutimwala ku Tyson yali mukubi wa bikonde kanyama kube kulemu nakuba knockout novaawo ne eyamubaliranga sente yakwatanga sente nga Tyson yamuwaako olwaliro Trump alina Trump Towers biki byotamanyi byalina abadina president wa America yakumyewo nakwesimbawo oloza Allah abiwadde oyo tasobola bikuwa abatufuga baavaawa bajja tebazaalibwa kololo kulembeze w'eggwanga tebazaalibwa kololo ekyekulabirako kyamaanyi nnyo gye tuli ffenna naye ekkirizaamu n'agenda ne mu nsibo n'awaana bantu 27 bokka bye yalina aga ngenda kulwana ngenda kujjawo ngenda kulibalatinga Uganda. The war of liberation tugenda okugwa mu 1986 ng'aliondawa ng'alikuwa president ala yawali ku parliament y'eggwanga olwaleero emyaka agenda mu mwana ye president w'eggwanga mu Uganda teri afuguma Saabalwanyi obidirikisi niye yali ayambala Lugabire yogolaba yali mulunzi wa nsolo tena kyamaanyi kye tazaalibwa kololo kye mbagamba tazaalibwa wano nakasero si wazaalibwa abakozi ebinene bonna babadde bantu nga gwe bawansi be batyo family zetu za wansi Allah n'abakyusa n'abafuula ensonga naawe asobola okikutikamu okikufuula n'ofuuka ekyo right sibali obubi sibali obulungi nnyo saba Allah akuwa bitegere ebigambo bino muyisi atudde wano mu senior 1 gwa senior 2 owa senior 3 owa senior 4 owa senior 5 owa senior 6 bonna bo beegomba osobola okufuuka alabesi fina omuwala tesomera nabo bamuyitangani Bahati Reni yasomera wali Kisaasi College katusobola kulowooza nti asobola okufuuka omuntu ow'ensonga ku NBS nga buli omu yenna alinze Bahati kati ali mu America network zakoleza obuvunaanyizibwa z'amaanyi nnyo kino omwana omuwala Medwid atwayisi Medwid weehoima ogenda olaba amasonga yasomeramu nga waakyo olwaliro Allah amufudde ensonga yekkirizaamu naye olinda mu political shows omulinda mu program ez'obuvunaanyizibwa nga yoyo mwani Grace Medwid yaliwo twekkirizeemu tugenda fuuka ensonga waliwo abayizi kulaba wano olwaleero ina bwe nsiŋŋaanye bamuyitaani ngali mu bensi mpyattuku era ngambye muganda wange oli nti twasoma edduwa n'abavubuka abamu naye bonna bampitako banakati bakampitako baguze bensi mpya vubuka mutu twamusomesa nsoboka kati simotoka akyusa nkyusi olamu kutambula Mungu wa musasi ya Rabbi osobola okufuuka ekyo atula n'abazungu atula n'ebitongole abeera ku embassies ezisalawo gwe yagamba nti weegomba America visa nkyuse bisobola okufuuka ebibyo osobola okufuuka ekyo osobola okusingawo enkya togere kwani ina abantu benda bamunsi kamaliza
nga talina mikono wadde amagulu. Oba osingamu ono obunankani akagalo kamu kakaliwo naye kati wano. The inspirational speakers banonye ku online ya kujabalama basatu kujabalama nga tewandisuubidde nti asobola okukigambo kyayogera, asobola okusiŋŋana ngamba buli mwe naamulindiridde. Abamu atambuza mikono, abala wa kitundu nibekirizaamu mutemwalaba World Cup nga tuli kata, twali kata wano omwana ganimu wa kitundu. Mugende mulabe World Cup opening ceremony yalina omusajja w'amaanyi mu nsi Morgan Freeman. Naye omusima ku Morgan Freeman obulamu bwe mbuto yali atya n'okutuuka awo bw'atuuse olwaleero. Morgan Freeman firimu ezirina amakulu ez'obuvunaanyizibwa musinga Morgan Freeman gwe baasalawo okuleeta ludda wa ekata najja n'abalegani. Ekirwadde eky'okutya baakijjamu ng'akyali mwana muto, balowooza tagenda nakula. Maama ne bamugamba nti ono omwana gw'ozadde tagenda kukula. N'abeerawo wiiki esooka, ey'okubiri, myezi 3, myezi 6, mwaka. Bwegamba tagenda suusa myaka webiti, n'abeerawo n'asuusa awezi 7 n'aweza atya. Allah n'amuwa n'amanya obunafu bwe buli ludda wa mubiri. Naye inability, disability is not inability. Disability, to be disabled, a disabled person, kitegeeza nti tosobola kubanga oli mulema. Disability isn't inability. Disability isn't inability. Yamanya nti kakati nina kusoma, nasoma ennimi zombi azitegeera, bangamba n'Olufalansa alutegeera. Ningenda musinkana juice muwumula yajja Makka naye ng'aliko security. Right, nendagala musinkana ng'ali murawuddaawo ng'aliko security ali awo. Sebo watuuka sebo tetutuukawo, sebo bamulisiipinga nga VIP, nyonyi namba gye bamuwa n'agenda n'ateesa. Ayingira mu nsonga ze Palestine yatwala emmere nga Israel egaddewo. Ensi yonna yakozesa kata yakozesa ganini ogenda okutwala emmere ludda wa Palestine. Gwe batwala kwa kitundu, gwe batwala watu wafaanana atambuza mikono wanoona paati eno yonna yawansi teriiwo. Ganini yasoma ebyo n'abitegeera n'amanya obunafu bwe ne yeebaza Allah. Always yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kisoboka naawe kuwe olina amakulu abiri, olina obwongo, Allah akuwadde abakadde, bakuwadde ssente, basasudde fees mu mbeera y'ekonomi embi. Oli mu ssomero eddungi, musomera na mu Kampala, mulya bulungi, environment ennungi, ne bukeerenkeera n'olimu olina okufuna wano. You are a disappointing student. Lwanyisa omulaba oli, olaba kyonna, kozesa obunafu obwo bw'olaba as a strength. Weaknesses zetulina, right? Problems zetulina, challenges zetulina ewaka, right? Challenge zetulina ewaka tuzikozese nga strength. Oli omuvubuka ono muzanyi wa mipiira, ensi emwagala nnyo, kitaawe yakula mutamiivu, ani atamumanyi oyo, ng'akuba nnyina era yatamwa nnyo omwenge tagunywa. Toto takozesa sigala, takozesa ttatu n'ebisigadde. Bazanyi abasinga okuba smart. Fuuka atya fees tewali, nga tewali na fees n'atandika otunda obuntu. Soma Katonda ebigaana niko tunda obuntu ludda wa ewaabwe mu Lisbon. Ani okutunda obuntu aliko street awo. Juzi yali anoonya omuwala owa restaurant yamuwanga emmere n'amusaako sente mpitirivu n'amuwa ekirabo lwakumulabira mu buto. Nekijagaddemu yamanya nti kitaawe mutamiivu akuba nnyina, n'akozesa challenges okusomozebwa okwo as a strength. N'agamba nina okukola ennyo
Ninokukola wins, nokubanga I'm the best mu mipiira, I'm the best mu kino, I'm the best. Tagala kubeera second to none. To anybody. Tagala kubeera second to anyone. Tagala kubeera second to anyone. Mamita Cristiano Ronaldo. Musomeko obulamu bwe bwali bwavu nga mwe muli bagagga nnyo. Kitaawe yali mutamiivu ow'otatamiira. Yakubanga nnyina ow'otakola ki? Ebizibu bye mulaba ewammwe ewaka. Maama yanoba tubireeta mu ki? Because singa strength tebikuleeta mbeera naawe obeerawo ng'otya n'abeerawo ntya. Okufiirwa kitaawo oba maamawo kitegeeza nti ogenda kulemwa. Okubanga abakulabirira bavuddewo kitegeeza nti ogenda kulemwa. Allah agenda kuwa, Allah agenda kusukkulumya, Allah agenda kuggulirawo, Allah agenda kufuula ensonga, Allah agenda kugaggawaza, Allah agenda kuteeka mu bitiibwa. Ebbanga ly'omala nga wekkiririzaamu. Buuza Haji Muhammad Ali Sserugo abamuzaala baali bagagga. The best editor gwe tulina mu ggwanga. Tayomba, tanyooma muntu, takola ki? Naye buli ssomero lyakwata ku ffe tusomesa Kawempe Muslim as a best teacher. Ng'example zino zange mulaba nga ndi mu senior 1 naye nga twinsipalinga mu ddaawa bino bye tulimu olwaleero. Haji Muhammad Ali Sserugo maanyi ge Allah ayisisa ku mmwe musawo naye wekiyava kyenjagaddemu pawulirizamu naye kyenjagaddemu kitono nti tulwanyisa omulabe ali muffe atulemesa okwakiibinga bitulina okwakiibinga. Bagambye buli kisi mulaba ali successful mu nsi muno akozesa challenges, akozesa disabilities, akozesa problems, akozesa difficulties zaasiŋŋaana zonna. Eno situation gyasiŋŋaana challenging n'akikozesanga okusomoozebwa, n'akikozesanga strength, n'aganga ge maanyi gange kati ŋŋenda kukola nnyo, ŋŋenda kusoma nnyo. Maama nina okuzimbira ennyumba, maama nina okutwala emakka, maama nkulaba teweewaka, olinya emmotoka za loole, okeera ku makya onoonya feesi waffe, ngenda kujja mu mbeera eyo. Lwaki oyagala okule? Maama wansigale nga akyalenga myera. Lwaki oyagala okule? Maama wansigale nga akyali awo akyakeera, kitaawe akyali ku booda alwala ebirwadde ebyaki mawugwe. Lwaki oyagala okule nga kitaawe tomulaba nako ali awali? Oluusi yafaana dda ofunyire ssente nga tosobola kugamba nti omuwaako, naye nga yeerekereza n'asula mu mpewo, n'avuga booda, n'alwala TB, n'alwala pneumonia, n'alwala akalwadde. Lwaki oyagala okule? Kitaawe aleme kulya adde ku tuyusi oba muneekino alina amaanyi byasamba. Message yaffe ikoze tusobola leero. Lwanyisa omulabe akuli mu mutima omuggyemu ayitibwa okutya akuleeta obutegeeza. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. عباد الله اعلم أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. abalungi abayizi abali ekinaawa n'abakulaba ku Salamu TV across the globe, mwenna abaliko online, mwenna abali mu America na bonna buli mujosinzira atulaba mu kaseera kano ali ku Power FM atuuliza mwannyinazi muganda wange gwenna. Message yaffe olwaleero kyetwogamba abayizi b'ekinaawa tukigamba naawe kwani obulamu bwaffe tuyitamu obwabwekyo. Gwali online aliko Al-Hidayah Media, muganda wange omulungi gwe wenna w'osinziira live essaawa zino ng'otulaba tugamba tuswanyise omulabe asinga ebyokulwanyisa byonna tumugye mu kibuga kyaffe. Allah yatugamba wala yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna. Oyo singa omulwanyisa n'omugyamu oluvannyuma lw'okutya mirembe, success na kwesiima. Tusobola naye tweseemu tusobola okukyuka, tusobola okufuna kino. I believe I can
I believe I can. That belief nkulu nnyo. Kyogere kigambo mutima gwo ukikirize kitambuze beera nakyo buli kaseera kakasa bino nja bitegeera kakasa wanajja kutuukawo olengera oli gwoni yakusinzeko alhamdulillah Allah mtere mubaraka tokwatibwa nsaalwa nga nange nsaba Allah ampe ebisingakaawo nange nsaba Allah ampe kino nakino saba Allah ogenze mu nyumba ng'oli enyumba eno yesinga yammwe kati alhamdulillah nafe tujja kufuna esinga obulungi Mungu atuwa obulungi Mungu atuwe kino nakino nakino saba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bingi tugenda bifuna ng'abantu bafaamu tibaliwo naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bituwe ng'ate we bali basobola okubanga bafuna ku ssanyu ekyo saba Allah akkirize obaka bafu olwaleero butambule n'abayizi bano enkya tufunemu pulezidenti w'eggwanga tufunemu minisita mu ggwanga tufunemu dokita tufunemu ba engineers tufunemu abantu abagenda okukyusa abagenda okukola eddagala abagenda okuba ab'omugaso mu ggwanga muno oba mu nsi yonna okutwaliza ewamu tugezanga n'oluzinga hope tugezanga n'okugwamu essuubi nsaba Allah abaggyemu embeera ey'okutya n'okugwamu essuubi nsaba Allah abasseemu essuubi mubeere nga muli hopeful nga toli hopeless n'obeerawo kyafukana kivumu olw'okutya obeerawo nga tolina hope nga nti oli hopeless kigambo bugambo ekyo naye kyafuka kivumu oli agala okuvumenya nga nti oli hopeless beera hopeful omanyi nti naawe osobola okufuna kino nakino baga bafuulayo badde ku mbeera eyo nga tugamba Allah jatuwezesa n'okutya as a greatest weapon tusaba Allah tas era atuwesobola okuba nga tukirwanisa atuggyemu okutya atuggyemu atusseemu okwekkiririzaamu tusaba Allah atusseemu okwekkiririzaamu atambalize ekyambalo ky'obuwanguzi atambaze ekyambalo ky'essuubi nga buli kaseera tulina essuubi bulamu bwaffe mu mbeera zaffe bitabo byaffe mu maali mu buzadde mu baana tulina ki tulina essuubi teweevuma nsi noba tolina kino togeza noweevuma noba tolina buke noba tolina amaweke noba tolina beta teweevuma nsi tobba tokola ki bawala abakulu temuyenda temutuluka togenda kunoonya bino simanyi pawuda simanyi biki tonoonya ebyo la sigala muli focused aho bonna byebakiivinga byebalina okufuna inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض عن ساداتنا خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهد الكفرة واليهود والنصارى والمجرمين ربنا اهديهم على المنهج السليم ربنا اهديهم على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك يا رب العالمين رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنيران رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين اهدنا صراطك المستقيم اهدنا صراطك المستقيم ربنا ارحمنا وارحم أولادنا بهذه المدرسة مدرستنا كناوة بفرعك وانت يا رب العالمين اللهم أعزنا وعز طلابنا أعزنا وعز أولادنا أعزهم يا رب العالمين يا الله أعزهم بالعلم أعزهم بالفهم أعزهم بالفهم أعزهم بالدين أعزهم يا رب العالمين بالتوحيد أعزهم بالتقوى أعزهم بمحبتك أعزهم بمحبتك أعزهم بمحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا أعز أولادنا بهداية المصطفى صلى الله عليه وسلم وبريهم على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر على ذلك اهدي أولادنا وثبتهم على الإسلام يا رب العالمين ربنا اجعل
اجعلهم يا الله مقيمين الصلاة. اجعلنا ولأولادنا يا رب العالمين مسلمين مؤمنين قانتين عابدين ذاكرين راشدين ماليين تائبين عفيفين ثريين يا الله. ربنا إنا نسألك النجاح يا رب العالمين والنجاة يا رب العالمين. اللهم أعزنا وأكرمنا وارشدنا، أعزنا في الدنيا والآخرة، وأعز آباءنا، أعز أمهاتنا، أعز أساتذنا، أساتذة هذه المدرسة، مدرستنا كناوة يا رب العالمين. أعز أساتذنا، أعز العاملين بالمعروف في هذه المدرسة، العاملين بالمعروف في هذه المدرسة من الأساتذة والطلبة، أعزهم يا رب العالمين يا الله بما تعز به الصالحين، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. ربنا نسألك يا رب العالمين أن ترحم مدراء هذه المدرسة على رأسهم عبدك الحج محمد علي سرق يا الله. ربنا أعزه وأكرمه وتقبل من كسبه وجهده يا رب العالمين. ربنا تقبل من أعماله يا رب العالمين، ووفقه بما تحبه وترضى، ووفقه بالقيام يا رب العالمين بهذه المدرسة على ما في صلاح دينهم دين أولادنا. اللهم على ما في صلاح الدين يا رب العالمين والدنيا، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. ربنا نسألك يا الله أن ترحمنا جميعا وأن تغفر لنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقبل منا ولا تردنا خائبين. اجعل أولادنا من الآنسين يا رب العالمين. أعز مدرستنا أكاديمية، اللهم أعزها أكاديمية، أعزها أخلاقية، أعزها دينية، أعزها يا رب العالمين. ربنا اجعلنا واجعل في أولادنا من يجدون يا رب العالمين يا الله. اللهم من يجدون الدرجات العلى في الاختبارات الدولية ما نسميه بونيب يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استجب لمن قال آمين، ومن لم يقل بآمين استجب لمن حضر معنا يا رب العالمين في هذه الجمعة، ومن غاب يا رب العالمين. ربنا استجب منا يا الله، واغفر لنا وارحمنا وبارك لنا، تب علينا وسامحنا، وانظر يا رب العالمين فينا، وانظر إلينا يا رب العالمين. فاعف عنا إنك عفو كريم مجيب سميع تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.